Omufeere Brayn ate amaze okuba ng'akwatibwa mu ggwanga erya Dubai Lwabufeere Ona Abadde afiira abantu ku mobile money ez'enjawulo bwe batyo bannayuganda ne bamugwamu ne bamugamba totulabanga era akomekereza bamutadde ku poliisi era nga kati ali eyo Dubai abadde akola gwayaaya gwakubba bantu ne bannayuganda bamuguddemu ate bannayuganda ennaku zino amaaso gaabwe gali open tebakyayagala muntu abasiriwalirako ojja nga wemamaaza munnange bakolako effujjo. Brayn gakaba gakomba akwatiddwa Lwabufeere obufeere bumuzaalidde ebizibu bumuzaalidde leenya baali bano nga banene nga balowooza ensi batya kati bali mukola kimu kufeera. Abanange ebintu bisesa naye nga ye Brayn bye baganda bange bimutuuseeko ogw'obufeere gumuzaalidde ebizibu bingi era nga mukwano gwange muganda wange amazeeyo okuba nga akwatibwa talina kyagamba. Excuse me. Abadde Abba Sente Zabaana ono ng'azikolamu ebibye nga buli kimu akola kikye naye kaakati namusa etuuse ku nnyogo anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboni yabagamba nga mujja tujja balabira ku bikolwa byabwe. Ono nno lwali lumu yavumako ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Boboni olw'okuba yali aweereddwa obusente okuva ewayo Sente buhabulwa naye kaakati munnange bamusuula dda nga bakoze abalala bakozesa ne bakudampinga ne bakasuka eri kati ekiri ew'omukulu Brayn mwana ono nga yasaasanya ssente e Kampala wano bwe yamala okuzisaasanya munnange ate n'afuna ebizibu awo n'agwamu ekidumusi n'alwala ne yeerwaza n'akola byakola kaakati ate wuno agenze mugenda mu kkomera. Ffe twabagambanga nti mwetunuddemu mwetereeze ebintu bino mubitwala ng'ebyokusaaga. Museveni akozesezza bangi nnyo bannyo Museveni bazze ng'akozesa n'amala n'abasuula kati wagenda kulumba baganda baffe abali eyo okubabbako obusente bwabwe bakoze ng'olowooza ki ojja kiwulira bingi nnyo bikyajja mukyakaaba nnyo olw'okuba nti mukolera omuntu omusirusiru omuntu atategeera eyo Sente buhabulwa era bingi ebizibu bikyabatuukako nnyo singa munaba temwetunuddeemu. Ffe tubagamba ffe tubabikkula amaaso ffe tubategeeza nti mwetereeze kubanga this is Uganda for Ugandans era nga tubategeeza bulijjo nti oyo yenna anaagaana okutulagamu ne bannayuganda okukolagana wamu ne bannayuganda agenda kusaavinga bubi. Kati muganda mmwe Brayn abadde wano nga Brayn ayogerwako ye ng'omwogerako otya mawhite kati saa zino yuno ali mu kaaba bamukwata. Kyokka Brayn wasaasaanya ssente Kampala nga yawuguma mu biseera bye bannange bagamba nga ataakulaba naye bannange atalaba Brayn bananga baalya ssente za mugagga abaana nga beeyagala abaana nga baakyakala naye nga Brayn ofa ki n'ensi lwaki ate olumba abaganda baffe abali eyo abagenda okunoonya akasente obalumba ate nabo bafere obufere twali tumanyi nti wabukolera wano naye tebwali bufere. Mission yakulema okutuukiriza munnange ne bakola batya ne bakuggyako ebyabo kati obufere ogenda obukolera eyo ssebo. Uganda esesa ebisesa mu Uganda tebiggwayo baganda bange mwana nga yakyakaza ekibuga Kampala. Ffe bwe tuli tujja balabiranga ku bikolwa byammwe mujja kweyanika mwekka tebinaggwa. Brayn ssebo kati wagenda ffera oli eyo ffera bannange ekisesa. Guys mwasibye omutya mwenna ba TikToker kansubire muli bulungi mugenda kunsonyiwa siri nnyo omuntu wa kamera ndikoodinze vidiyo eno kiro naye waliwo ekikusukkako n'oyagala osharinge ne banno. Siri nnyo omuntu wa kamera naye waliwo omuntu akubisa amaanyi g'ayina oluvannyuma naye yeefuula ow'amaanyi nekyama tulina kyakukola kubanga Katonda aba yamuwa status ye naye kale waakiri oba osobola okumulabisa osobola okugezaako ky'osobola. Guys
nkuba omulanga mwenna eri ba mobile money guys, mobile money people in Dubai abadiringira mu sente. Mwegendereze omusajja ayitibwa Brian White. Mbasa mutambulize video eno bwe kiba kisoboka etuke ku ye. Brian White wasula manyiwo n'wakubadde yalimba mbu yavuddewo ali kwa Rubanda wano nga ku Krokotawa fish round about Krokotawa sides. Asula ku level 1122 room number kwasula. Yampita nga yagala obuyami bwange. Nakalwa naye weeks almost emu babiri nga mugirayo obusente. Bwe yafuna obuzibu nankubira esimu nangamba yagala milioni za sente nnya. Nenzinoonya nenzifuna nengenda ku hotelo ye. Nantwala ku room number ye. Nenzikiriza ng'omuntu wa bulijjo. Ekyamazima yankubisa status ng'omuntu yari abaddeko ne sente nengamba waayo osanga n'abaazirina. Ne mutaasa n'1000 eza diramu nga zirinda okubeeramu amagoba ga diramu 2 buli kakadde ka diramu 55. Emboozi yali mpanvu, to make a long story short, nenzimuwola. Nangamba nti sente ziziri wanna gujja kukikanula $2,000,000 naye according ku level ye tayinza kujjayo sente ezo. Agenda gamba yasindise sente okuva e Kampala zidde mmanya g'omuntu omulala agenda zijjeyo ku Lwokubiri $2,000,000. Naye yali anfera. Nangamba naye olw'okuba mutabani wange yakola mobile money mu Dubai ayinamu ku busente asobola okuntaasa $1,000,000 zemoneta kuba 6 oba 5 nenzimuddiza mu nnaku 3 oba 4 oba 5. Nenesiga Brian White ne muwe 10,000 nga magoba gazo gandibadde ga $20,000 mu kaseera ako. Okumanya ng'omusajja oyo mujozi ayogera aduula akolaga nga bw'oli omwavu ofunye kyase emukone ekonekitinga naye owonye obwavu atakole munamityana munnange tugenda kuda okufuna bwavu avubuka baavu tembaga akolagana n'abagagga ayogera aduula. Ne muwa sente zange 10,000. Omuvubuka yenna ayiriba mu Dubai amanye 10,000 bwe zizitowa n'amagoba gaazo nga ne seto okuzenguleko kyaliwo ogenda ofuna kale nawe ogenda wakyoleko dira mu 2 ba 3 oba 4. Nenzwa Brian White kirumira Brian. Olwaleero sente zyansubiza okumpa mu nnaku 4 nga nzimuwadde ku Lwokuna nangamba zimpa ku Monday oba ku Lwokubiri ziri mwezi mulamba. Mukubira essimu takyazikwata, WhatsApp zange takyaziddamu. Bw'omukubira ayomba mbu tebagere basona mugagga. Ne ku muvubuka munnanga ayiriba mu Dubai omanye omuntu okuwangala $4,500 oba 4 mu Dubai. Kisitegeeza nga singa omane sente zo everyday osobola okukola $30,000 oba 2 everyday singa oba olina networking ennungi nga ze nina. Munansonyiwa ovaayo okulabisa omusajja oyo naye kinsuseeko baganda bange. Brian White ali mu Dubai yafuuka mufere afera abana mobile money akuyita n'akwebuzisa mbu okozesa capital wa sente mmeka. Olw'okuba wali omanyi nti yafuna ku busente nawe n'omugamba nti muzeeyi nkozesa emitwalo $15,000 oba 2 n'akozesa chance eyo. Nze siri muntu wa kamera but bwe mundaba nga nvuddeyo this is too much for me. Brian White ennaku 1-2 nankubira nangamba nkwagala. Ndowooza agenda kunsasula nengenda ku hotelo yo kwasula kwa Rubanda wano nga ku Lwokotawa manyiwo. Nentuuka wali nangamba nfunye obuzibu ntaasa ndina mu 15 nfunye omwana bazawo bannayuganda amanyi ndi mugagga ne bampa passport yaabwe tasadde mu 15 nkibawe. Munnange ne muyamba ne mu 15 ku 10,000 nga taka 15 ze 13 zisole ze 10,000 mu 15 gattako nusu 2 ez'amagoba ezalimu ze 10,000 mu 305. Tuli fenna ne mugamba ko Brian sente zange zomune zikola amagoba every day 300 ko ye it's okay. Brian White ayina embeera gy'ateekawo kambabulire baganda bange. Bw'otuuka mu kalumuke yakasetinga nze nakolako mu 5-star hotel manyi services bwe zitambula n'emyenge gy'ebbeeyi bwe giba.
alina zi Johnny Walker, alina zi Brand Whisky, alina zi Heineken mu ruumu ye. Karuumu kali kumpi n'amazzi. Agula bukateni bw'amazzi n'alowooza nti atuuse n'ensi yonna. Kubanga asobola ku 11:22 kwa Rubanda. Kati yanimba mbu yavaawo yadda mu downtown yafuna new unit. Nina voice note ze, nina voice chat ye nga nkubira essimu. Omuvubuka eyamuvuga n'amutwala yera agenda okumiitinga omuloka bamuyita Kenny. Yatuuka ekiseera nga mbanja nusu bisatu. That day nankubira essimu nangamba mwanje. Kenny akolagana n'otya naye. Amanja nusu bisatu according to my level obusente butono nnyo. How did you do with that guy? Namugamba nti Uncle Kenny oya sente singa ajayo buji tafuna taina account ke mutera sente. Nangamba kakati yogera naye omutere kodi na mbisatu namugamba muzeyi nga siyimiridde. Brian White yayombe dakika 14 na muli codinga. Nina voice note yenga muli codinga. 14 minutes nga yomba because simuyambe kunusu bisatu ezadiramu ni mtwala 3 wage Uganda. Tayakoma okwo White naku 2 nankubira simu nangamba mwanje nkwagala. Nengane ne mugamba muzeyi wanji nangamba sikusaba abola nkulagira. Enkya njagala nonyeze 12 mu 10. Namakai muzeyi nkubanye 14 almost mu 5 n'amagoba gange ozimpa ddi nti mubavuka abanaku temanye mukolagana n'abagagga obusente kujja mu buyambi no bukusaba bugenda kuyamba gwe yeraguza yefula omusawo omuganda bayogera dakika 15 ng'akyusa eddoboozi. Banange munasonyiwa eno story empanvu just want njogedde because nyina obusungu. Omuntu ali mu Dubai ayiriba omuntu bayite 14,500 okubeera nga omuntu azikuta okumala omwezi mulamba. How you can survive in Dubai? Nze mbadde mu Dubai emyaka 6. I know how to Dubai works. Brian White yafuuka muzibu mu Dubai. Banange mutuyambe. Omusajja sente bwe zamugwako afera bufezi buli gwasanze. Mobile money agent nali mu Dubai. Ngodiringa ne Brian White eyamasanga sente Uganda. Muganda ngobeera mwegendereza. Nze mubanye 14,500 kati mwezi mulamba tazimpa. Njagala mukama nyambe nfune omuntu alina network enene singa ku yange. Oba nzijako interview mubuulire okuva mu ntandikwa paka gye kisembera. Today I call him, he doesn't respond my calls. Bwatuka kiseera nga nimbirimbe nawulira nga akooye. Nangamba kati mwanje essente z'omanja omusajja agenda okuzimpa nimbirimbi okuzikuba omukono ogumu. Okutandika ne week ejja oba ku Monday ojja kujja wakola withdraw ojja ko milioni ya sente mwemu. Yakingamba week 2 eziyise. Up to now he doesn't. By the way, tampita ankola any transaction with him. Banange mwana asonyiwa kino kisuseeko. Ne Brian White kirumira Brian kojja wange wenge yabanzala bange ye. Musajja gwo ofuse muzibu nnyo. Sente zange 14,500 mu Dubai muno zimanyo buzibu zizitowa. Ng'osula mu apartment 5-star hotels nze nsula mu partition. Level yange neyo yanjawulo nsaba kusasula sente zange. Brian White nkubanja. Ofuse mufere mu Dubai todda mu message zange tocha responding call zange before ngonetaga wankubiranga every now and then. Ngadabe mve wonkubya nombuza bo tuse bulungi osula kwa Rubanda kati wanema muwada mu downtown. Okitegedde naye nsaba omuntu ina follow y'amaanyi. Nsaba interview eno banange njibawe akasijja ko tukalabise. Kuba kefula akamaanyi kati mu Dubai kafuse bufusi kafere. Nze mubanya sente zange zokaze njagala. Myaka 3 kunyina mbolamu I've never live because of you. So njagala zange ntambuzo bulambu wange period. Brian White kirumira. Oyogera bubi wefula omugagga oduula omuntu wakusomera okubyobula okumusempi nze nkubanja ezange period. Yeye embeera mukwano gw'abangi Brian White gy'alimu nga yakati embeera yafuuka mufeere wa Dubai era afiira bannayuganda abali e Dubai ku mobile monies ez'enjawulo. Ono yafuuka mufeere bwe yalemererwa wano e Uganda yasalawo genda kufera. Naye ng'oba Uncle Bull ofa kino ensi olowooza ensi egenda gikungulwa. Byo baganda bange biri ku Brian White wammwe eyamasanga sente Kampala neewuniikiza Kampala neyanaamirira kati ate
ali kufiira bantu byewuunyisa nnyo ate nga bigenda mu maaso n'okwewuunyisa era nga bikyatewuunyisiza ddala naye nga lwaki ofiira abantu ssente ze wamansi abaali bazikuwa lwaki baakugoba missioni yaffe iringa tujja bibagamba mujja bitegeera mpola mpola mwe mwenna abeebuza amagezi nga mulowooza nti okukolera Museveni kyekirina ansi esembayo oba kyekibafuula ab'enjawulo ebintu mujja genda mubitegeera mpola mpola ffe weetuli tubalinze mu koona ani yali amanyi Brian White nti ayinza okutuuka okutandika okufiira oba yali mufere before omusajja abeeranga ne ssente lumu nnamba nga akuŋŋaanyiza akasente kakugaba bugabi kati essaawa zino abeera wanoonya gwafeera so baganda bange ekyo bayita nti ensi tekwemazaamu bino bya just ensi tuyitamu mpite ffenna tetumanyi ki naye ensi tereke twemazaamu bwe tutyo baganda bange bangi nnyo tubalaba bangi nnyo bakola ebintu ebitasaana bangi nnyo bakola ebintu ebitabajaamu bangi nnyo bakoze nosensi naye ate tubagamba nti munnange byonna mubikole akaseera kammwe kajja ensi ebamalizaamu bwereere bano baali b'amaanyi nga balowooza nti ensi terituuka neebakwatako naye kati ensi yabakwatako dda baabo banoonya bibafiira bufezi kino nga ggudde eweerigira ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine agenda mu maaso mulabe nnyo obuteebuuza n'obuteebuulirira